oza nti agamu ku mabaati waliwo abaatutte amabaati nga tegawe waliwo eyatutte nga gabulako 2.9 waliwo eyatwala nga galimu ebituli agamu simanyi yazaayo galimu ebituli gabulako 3 so kati oyo aba akyalina okunoonyerezebwako naye kati ogwa kitutu tegusobola kutandika kuwulirizibwa kati kubanga ye lead suspect kati alina abalala nga 8 nga bwe baboogera balina kumala kuggwayo olukunkumuli lwonna kubanga buli omu alina okwogera engeri gye yakola ki gye yafunamu kati ogwa bw'omala okuboolezesebwa wano nga keesi yo era ojja balaba bangi nga poliisi bwefuna gundi statement ze ne verifying nga byalina nga alina okubitwala poliisi abamu ejja batwala straight mu high court okuwozesebwa egyo emisango tekisobola kuwozesebwa ku ddaala ery'omulamuzi wa wansi oba gwaddako bya high court simanyi oba enjawulo ogifunye enjawulo babuulizesibwa bakitegedde lwaki omwali mu high court omu takyalina kunoonyerezebwako fayiro ye erirwedde kyava agenda mu high court gye yagenze kuwozesebwa bano abalala bakyanoonyerezebwako fayiro zaabwe tezinaba kujjula bulungi emisango gya njawulo misango gya njawulo si gy'amabaati giyinza okuba egy'amabaati naye nga nagimu jjo mulimu egy'enjawulo ojja kwekanga abamu nga bafuuse ba witnesses abamu bafuuse bajulizi nga si bavunaanwa nga bajulizi nga bawa buwi bujulizi nze nafuna bwe nti nze bampa nasaba okusaba kwange kuukuno nempeebwa kati oyo aba ava ku musango n'afuuka omujulizi baminisita si bakozi ba gavumenti bakozi ba baliwo emitendera buli omu kwafuukira oba agifuga buli omu nga honale bwe bakugambye okuwa ekyokulabirako minisita bw'oba ogenda tugeze nga mu kalulu tobeera bali babeeranga aba political secretaries for example babeera ba political secretaries sonyiwa okukyusa minisita nemuyita secretary naye abeeranga omuwandiisi owa pulezidenti mu byobufuzi oli musaka tebayinza kudda bali kubanga si bakozi ba gavumenti kati okugjako nga abadde convicted n'ekirala oli bw'ateekinga plea n'atandika okuwozesebwa ndowooza awo presidensi bwetandikira kuba kati okuwoza tekunnaba naye kyemmanyi nti buli anaatandika okuwozesebwa n'ayingira mu kagulu ng'awozesebwa ku misango egy'ogwannagomola I think awo ye stage oba genda okusizingira okubeera baminisita nga batandise okuwozesebwa kubanga kaakati awo wabaawo conflict of interest tosobola kusigala ng'oli ng'ate onoonyerezebwako ng'ate oli mu kifo kyennyini kyekimu ky'onoonyerezebwako. Medife abafunye omukisa okukolako mu makomero ga Mwai Museveni ne kooti ze bwentuya bannange bano mbasaasira olunaku lumu gundi yali ansamoninze General Kayihura nga IGP kakali bwetufuna obutakkaanya n'aŋŋamba KAIJA nnyinza okukukwatira wano ne mubuuza General baali bakusibyeko ne yeekanga era bwe nalaba mulidde ne ŋŋamba sajja wange musiba gumukoze eki gumugwiridde abaana badde balina akantu ke badde batambuza akantu ka bbeeru nga kokasiye NRM igati tujja kukkiriza muntu kufuna bbeeru kati ndaba ekintu ekisinga kati ekyomugaso ennyo ekyebbeeyi ekisinga buli kimu kyolabadde nakyo kati mu Uganda bbeeru era ndoza kyendowoleza abali mu NRM mwenna mulowooze ku mateeka ge muteeka baali boogera ku nsonga ya bbeeru eyo mu Parliament wone bali boogera ku nsonga ya Poma mugenzi Jacob Olanya yategeeza Parliament n'agamba bannange tuleme kwogera bintu bino nga tulowooza ngaffe ababissa ku balala ffe tubijja tukwatako n'agamba waliwo etteeka gavumenti ya Malawi ebiseera ebyo eyali kati eri mu opposition baba bali mu opposition baliko mu gavumenti n'agamba bali mu gavumenti bateekateeka etteeka nga tebamanyi nti baligenga linyigiriza opposition baba bali awo nga bali mu opposition
bwe bagambanga abantu tibananga amateeka gayinga naye etteeka lyamu kati nga balalese kulobinga gavumenti ez'omu bitundu ez'abalirwana tibanne mutugambire kuba ali mu gavumenti tibatusonye okuteekawo lino etteeka n'etteeka lino ki bbi ekigudde ku Nandutu nta mukwano gwaye kuba Nandutu mumanyi nakolagana nnyo naye ng'akyali munnamawulire ekyokuba nti agente kitera kulabika Medi omuntu okumutandikisa mu High Court abantu abasinga babatwala mu Magistrates Court ne bakusomera omusango era omu magistrate n'akutegeeza mu kooti eno teyina buyinza kuliza musango gwo ng'okola ekintu kimu kibayita ku taking a plea okukusomera busomera nakukusomera ti Medi omusango ne wagukoze naye guwulizibwa mu High Court era n'akutegeeza ne weeba bail tukuwa bail era ogenda n'ogikimere kati abantu kibatera okukozesa okusaba bail badde batera okukozesa nnyo akakodyo nga bw'obanga baga pulwa poliisi etera okujja so mukama waffe omulamuzi tukyanoonyereza kati nosaba bail n'ogamba nti kambere nga ndi ebweru nga bano banoonyereza polisi ebweru ntandise okulowooza nti luno lutaba lulabeka luwanvuko kubanga oli bwa kugamba mbu kati fayiro ewedde okiba kizibu okuwa bail kuba kitera kusabisa bail tuga nti bano mwawe kyagira nabira ebintu nze kakagire nga ndyeka bamalize ensonga zaabwe n'obeerayo n'okuwoza n'owoza Anderson kyagambe fayiro ejjule ejjule kakati bagamba ejjudde era bagamba we ready to proceed kakati bw'ojja nga bubala nga hearing kakati awo olwoyawo kyalina okusaba speed trial so kati guno omusiiba ngulaba naye Medi nakulajjo mukadde waffe Dr. Besigye bannamawulire bambuuza ku nsonga eno ey'amabaati n'atuwa vyu gye nakoonako wana kalwale naye ne sigiraba nnyo ng'ate bwe yazze n'agiraba n'agamba nti gavumenti y'abamwami Kiwanda ekisinzo gibeezaawo ne bateekateeka ebyobufuzi nti bw'otabba tosobola kubeera mu byabufuzi era n'agamba tetulina kalulu tulina auction kabanga akatale kano wotera akatera okubeera mu kereziya mu mizikiti ku masomero ne auctioning ekintu biri omulundi gumu mitwalo ebiri emirundi esatu mbwasinga ssente yagula najja n'agamba nti bw'okwata Ssebamaana omwa miliyoni 3 ng'omusanvu ojjako omusolo ne zijja ne zikka ebyetaago byetaaga mu constituency ya miliyoni 10 omwezi kaakati nti oli buli kalaba design gye mwa design ekyo nabagamba wano nti baminisita mubajje ebweru wa parliament ababaka ba parliament ajenga mbaka kijja natuyamba okukendeza ssente oli zeetagisa okukola mu constituency kubanga abantu b'enaaremba Kiwanda nga banoonya akalulu Kiwanda tanoonya akalulu abeere MP Kiwanda anoonya akalulu kuyitira kuwa MP afuuke minisita kati amaanyi g'okwesanga onoonya obwa minisita gasooka obwa MP kati zino ssente tewalengere kali eno auction buli alina kyalaba kati olaba bano bakubye babaati ogenda ogabala abalamu n'obusente bwe galimu nga busente bwa tiriri waliwo Medi ababedde b'owulira tugundi akubya biliyoni 9 waliwo ge twabazeebazeemu ng'eri omu nga ssente zibagamba ez'amabaati miliyoni 15 kuba buli omu ssente ezo amabaati ago ageetaaga wawulira mukadde waffe ono Kasayija ng'ali ne muganda waffe Alex namwe agomanyi balwanira constituency ng'era mutuufu bw'obeera ne Ssebamaana olaba bambeera nnyo naye n'olaba amasimu agamukubirwa n'abakuba CMP abalaki anti abalaki obwa MP kubanga obwa security mu gavumenti ya Museveni okukuuma obwa minisita olina kubeera MP Kiwanda ono singa yagenda n'addayo ewaabwe ne bamuwa obwa MP singa kati minisita mwaye Museveni tawa muntu kitiibwa atalina abantu bamupyeko kalulu bamala kukubawo kalulu n'amanya nti Kiwanda azitowa abantu omutwalo mulamba abo babe ayagala ogenda mu constituency ndi mukugamba Kiwanda naawe okimanyi n'omala oddayo n'ofuna obubaka bwa parliament emityana mwaye Museveni bwe tunaaba tetunnamusiibula naye gwe mulimu gwaffe kumusiibula tujja kuba ki ojja kufuuka ki so ffe tulowooza
nti ekizibu ekiri mu Uganda kinene era tulaba na kino ekintu ky'amabaati ekirimu n'ekigendererwa amaaso gaffe obutatunulira kizibu gwe kiri kyova olaba olwaleero abantu bano bonna we bali lwaki tebabayoola omulundi gumu ne abatwala mu kooti bonna we bali kubanga maybe ffe batera tukwatanga neranga tuli byaffe ebyokwekalakaasa batugattako gwe bayita atiraagi nti tukutteko mwe 10 nene bannammwe bemwabadde nabo abatakwatibwa tubanoonya bayita atiraagi kakati wonte waliwo atiraagi sinnawulirako mention ngamba nti kitutu tukusomedde omusango guno oli A1 and others atiraagi bonna we bali kitutu katasobola okugenda Karamoja anti kigamba nti kituka mpulidde wano bannyonnyola ate akiki Medi anti ono kyagenga omuwuliriza asobola okukola ebirungi wano mu Uganda kisoboka n'agenda kola ebirungi nga okoze ekigambo kyoyo wano mu Uganda olw'okuba tetuswala kisoboka naye bano abantu be nalabye nga bakaaba amaziga Medi kyali badde kya bugunjufu taito y'obwa minisita notagitwala mu kkomera kakati kubanga ono abasinga mu kkomera bakayinja kamu ajja kubira saluti nga gamba foreign kubanga babeera batubala mu kkomera tusitama kaka natunuulidde mukadde waffe minisita wa finance omanyi Medi mu 2012 bantwalako n'abaana baiti basibwanko omutwalibwa abeera ttake kati yakomyokko mutwalibwa yankwata oba ogenda mu apa prison balina gate nga 7 ne babeera baggulawo eno basooka ne bagisiba ne baggulawo eyo kubakya kati bwe twatuuka walinga wasembayo nankwala natuuka n'akaaba nambuuza Kaija tuli wano tunaddeeka katono nampa mangu amagezi agamugumya ne mugamba ebisumuluzo ebyo biraba ababikutte babikola ki babirina bwe bala ati bannabisolo ojja kudda ki jja kuddeeka kakani naye waliwo wagundi agamba yanguwa ndaba minisita bamugamba kola ki haraka kugamba yali badde soko medio debbali nga tukyali muweereza wa CBS ne bagamba musajja wa Kabaka wuno gwe tututte so nti waliwo kobyowaye ekibuzo ky'obuuza kinene kakati ka olinga minisita naye Omukaramoja akutunulira ng'oli mubbi ye bwakutunuliranga so kyali badde okusevinga face Nabanja ng'otuddeyo gye mutula mu meeting zammwe mwaligambye abantu balumanyi olwo omusajja agundi yali akulya IMF yagera n'akwata ku muwala wote oludda ku munyonyi okijjukira mu munyonyi niyo kwa mukola omwana nanga nti akoze ki akutte kuba kyo tekikkiriza okukwata ku mukazi kabina namukola nawana nteeka laffe wano by the one onookwata ku mukazi kabina byente terobigamba na bodaboda mu ekintu kyemukola kifu n'okwogera kabina ke n'agamba Medi n'akutwalanga nti ona nesitazaali mpulira setegeera gundi ngwerabye naye ngaomusalo indecent assault Medi omusajja kyeyakola yaresigninga indecent assault akati wano nomugamba mutabanga ekitono gwandibadde indecent touching assault obanga mufumi nga mukosa baala batachinga kizo omusajja yakola ki omusajja kakati bali musagamba babiri sana baweza kuva ku kulembeze kubanga sio kuzaga gavumenti Medi mpulidde ekigambo ekyo nga kinnyonnyowa era nga balikaba kwata obubi ku weekends era walinga okyamesenga nasanze omusajja ng'amukutte ng'akutte embuzi era nakaddeka kuko nga buli omu aleekaana ne nga nange abalala bakwataga bamasuuti ebintu bino tubyogere nga bwe biri bali omunsi dokita bali omunsi ebyo byayogera kubanga naye kali alabanga kati bwekisoboka okumulya kakati ala kisoboka okumulya embeera bwe yatuuse kisoboka bwina tebanatuuka guno mukulu gwina gye gulaga bwe guna tegunatuuka we gulaga buli omu alaba asobola okubeera suspect soka n'olwekyo tekibukire mu teeka ly'ebisiyaga neryo etteeka Medi lyajja nga nabangeri bigenda Medi kino ekintu kirina ekkubo omanye amazzi ne bwogenda mu nnyanja omugga oguyita olabawo kakati ffe abamanyi okulaba Medi tulina we tulaba kigenda mu myoka kirina amaaso sabubi ofisi ye olanga bamuvunaana kuba nga yeetaba
mukubuzaabuza kyekyabuza kooti omunabeera magistrate court high court nebbeeyi actually even value of case wasanga nga waliwo emisango ndoozi ezisukka $5,000,000 tezigenda kuba mu magistrate court zigenda mu high court bano bakoma ku $5,000,000 we bakoma kati omusango gwonna ogwa ssente ogusukka $5,000,000 gugenda eri waggulu oyinza okwesanga nga n'amabaati ge yabba gali mu $15,000,000 $3,000,000 okay gwe yafuna mu bukyamu yafuna mu twagala basali musango bana katono nnyo nga mbadde ngambe tujja kwekanga abamu ku baafuna ebintu bino nga bajja kuba bajulizi anyway nkwebaza basaliza misango nze kyemanyi kiri ekintu kimu nti gwe bakwatagana gwe bakwata n'ekibba abeera mu ki bakwatira mu kituli kati gwe baawa ekibba is even worse. Receiving and retaining is 14 years. Bwe bakwata actually abatuuliza mu buulirize nti singa omuntu abba ekintu n'akikuteresa ne bakukwata nakyo maximum sentence myaka 14 okuba nti watereka ekibbe bakikuwa ate n'okitereka. So n'olw'ensonga eyo temweyibaala nti nze nafuna bufunyi. Nga luli bwe nali mbagamba abantu nti gwe ojja kubeera eyo olowooze nti no okubba kikwatagana nakuba nti ekintu nekyagundi nakijjeewo. Nedda okubba kati bano kye babavunaana si kuba nti no bakola ki amabaati bagakozesa bubi. Nedda babavunaana kuba nti no baamanya mu mutima gwabwe nti amabaati gano si gaffe ga karacuna eri mu bantu abakyasinza okubeera abaavu naye ne bagakoza babavunaana mutima. Ochegedde kyawule kooti ebbiri kati bano ekooti zino ebbiri kyekizawuza kiri ekintu kimu nti oyinza okwesanga lugolobi ye bamuvunaana lwakuba yeetaba mu bulyake kubanga ye yapresentinga bambatiza n'omuliro naye lwaki nze teyagamba bambatiza mu muliro lwaki nze tutee mu high court butereevu nja kubuuza mu kubanga oyinza okwesanga nga nandutu ye bamuvunaana guno gw'okufuna ekibbe n'akisigaza nga kyabbeeyi esukka mu $5,000,000 then ye mukulu lugoloobi oyinza okwesanga nga olw'okuba ye yapresentinga ye yaleeta olupapulo olwo mu parliament olwa supplementary olwali lusaba amabaati supplementary yagipresentinga bayinza okuba bamuvunaana okuva ku ekyo nga ye bamuvunaana okukozesa ofisi ye obubi okwetaba mu bulyake. Tuli mu crisis kuba abantu tebawaddeeyo police statement yabo tebagiwaddeeyo. Ministry of Police Statement tebaziwaddeeyo. Ati bonna bali mu komera. Ministry zibeera n'abantu ab'enjawulo. Ministry ya babiri nga basibe ate bali balina okuwaayo. Nedda balina abalala babeerayo. Ate actually asinga ddala waggulu abeera prime minister. Kati bano wansi bonna babeera babeera ne government chief whip abeera ne n'abalala bonna. Bali omusaba tebaweza kufiirwa mirimu gyabwe si bakozi ba gavumenti. Okubeera era nakyo mpulire nga baganda nga batamatama interdiction kyekimu n'okusina step aside. Interdiction oba kugamba nti no bakuinterdicti nze ne bakuwandiikira ebbaluwa kitegeeza obadde mukozi wa gavumenti tugendako n'ogendezaako odda ku mabbali erodda ku mabbali ogenda kufuna kitundu kya musaala gwo ojja investigation oba okunoonyereza tekusukka myezi 6 de mabbali basically dako ku mabbali tukunoonyereze kubanga okubeerako mu office kuyinza okutaataaganya okunoonyereza mu office wano. So step aside kyekimu step aside interdiction kyekimu ojjeyo dictionary kyekimu naye waliwo kibayita okugoba sensha oba omukulu kibayita okugoba zino oba minister okujjamu obwesige oba firing okugoba kuwa minister bakola kabaguziruka bakola nze kyenkola mu interdiction kituufu kubanga nze nali mbadde ko interdicted bakozi ba gavumenti kuba bafuna omusaala. Actually ekyo kyembadde nzirako nti abakozi ba gavumenti ba mirundi ebiri waliwo abakozi ba gavumenti ba civil servants abo bo be bana abatali waliwo abakozi ba gavumenti abalonde nga nze mukulu Kiwanda tibakulonda
ate kati gavumenti agyeganye tokolera gavumenti okolera kibiina ekiri mu gavumenti kale yali akolera gavumenti kati mukulu bulola tukirize tumugambe ekituufu nti ye mukozi wa gavumenti bayinza n'omugamba ddako mu mabbali tukunoonyereze step aside otegeera naye ffe naffe batuwa ebibonerezo byaffe ebyenjawulo ebimu bayinza obikuwa ku lw'abalonzi ffe actually tulina balina emitendera gye bayitamu member of parliament baba ayina engeri gyeyisizaamu obubi electoral commission eyina emitendera gyeyitamu okutuuka n'okugoba mu member of parliament mu parliament ng'abalonzi be bakoze eki be bamugobye oba parliament nga ye mugobye si bwe kiri mukulu kiwanda etteeka weeriri so bino bibadde by'abantu baffe kukola ki kumanya okudda ku musango gwennyini gwe baakoze nkulayirira sigwaffe naye nkulayirira nga kikukisa bakyatwala bakyali baki bakyali bangi abodo yagambye kukyamabaati omukukyala abodo DPP yagambye nti nno alina case files 39 kinoloza kinagukira mu kyebisiyaga president agala kukanga mu bantu be mu abaka parliament nti kitya anti kati ekyebisiyaga president ayisa abenarem bagende ekyo mu kakiiko oyabayitira birala nabo bagamba birala ate ne geno yagambye nti nze nawe president abutasayininga butateekako mukono ku tteeka lino wabeerawo bino ebitambule bwe biti tebikangamu tekina kyekikangamu ekintu kyebisiyaga kiri very clear either obyagala oba tobyagala ffe twasawo ne tumugamba tetubyagala era omuntu yenna owa NRM anaavaayo nga atonejeno namugamba omuntu yenna anaavaayo n'addamu ebyo mbwe ekibiina kyange kyaŋŋambye n'olw'ensonga eyo kati ebisiyaga birungi oba etteeka ly'ebisiyaga si ttuufu agenda kuba alidde mu palamenti kuba twegatta ne twogeza eddoboozi ki nti ekikwatagana n'ebisiyaga wano e Uganda tekijja kubaawo leero gwe bw'okeera ku makya ogenda ku makya nti lwakuba mukulu Museveni yampise n'olw'ensonga eyo nkyusizayo tujja kulinda mu kalulu let the voters decide banfa abalonzi kye baatutuma kye twayogera luli leero lwaki okyusa chairman ye yakutuma oba abalonzi be bakutuma kubanga kye twayogera abalonzi baffe kye baatutuma kati leero omukulu kati leero nga tugenda mu kokasi ya DP nga tugamba nti affe tuddeyo tugambe nti batuyise ekyebisiyaga tusooke tukiveeko naye nga abaatutuma balina kye baatutuma era kye twayogera ku parliament kuolwo babayise aba NRM chairman omwe yabayise we attend caucus as ex officials, but we don't vote. Mugenda ncha. Kakati ate tubalyali abatunajiro kizo ky'okanagamba president namuwa ku magezi kateeka mukono ku lusiya etteeka ly'ebisiyaga kyekiddako kati kisooka gwe mulundi ogusoose mu palamenti eno kati myaka gino okuba nti palamenti kuteeka nti bwe yabadde eronda kuteeka n'ebisiyaga mami omona ng'etegeeza olukiiko luno oluvannyuma mami obwa n'ayita abaka palamenti bonna as Central Executive Committee will go as observers kubanga njagala okutegeeza nti NRM Parliamentary Caucus is an organ of the party siga limu ku bubondo obwa party kugamba limu ku organ nga bw'olaba olukiiko olulala lwonna so akakiiko kafa kabaka ba parliament abali mu parliament tusobola n'okubasinkana because babaka pa naye tubatwala mu level nti nga ba party leaders because buli member of parliament awo gwolaba nga yaddira ku tikiti ya chairman wa party constituency ye buli constituency gy'abavudde so now they are meeting the national chairman as chairpersons of the constituencies naye mu kiwandiiko ekyo kiga tugenda kwogera ku teeka lino ebyebisiyaga n'ebirala kubanga yagambye n'ebirala binaabo olyawo n'ababizi etteeka eryo yabadde ku floor
ya parliament n'agamba nti president muwa amagezi signing atateka omukono ku tteeka lino kyekiddako kiwanga kakati ekisooka amateeka gagamba ki ng'ababaka parliament bayisizza bill wegenda sibamala gati bonna baali wamu bill wegende wa president era ekyo kyekutawanyaniitamu ekyo bill wegende wa president whatever wamwagiyisizza wamu mwenna mwabadde wamu oba mubadde mwekutuddemu as long as kati egenzi tetinafuuka tteeka until nga president ayiteeseko omukono kati mu kaseera ako of course president takola yekka nekiri wakiwanukanga bwali attorney general is not an individual, it's also an office kuba nayo kiriowa naye ojja kuwulira nti yali mu parliament nga bateesa ku tteeka lino naye tekikakasa nti olwokuba kiri wakiwanuka ali mu parliament then it is automatic byonna bayisizza abikkiririzaamu kubanga of course gyali but of course is also been an ex officio. Yeah, he is anti even if wakafuzi nga mwali kafuzi nga mwali Jackson nwankubadde Jackson nga abaddemu mamisama Jackson yagamba is okay with it. Yes. Jackson kafuzi ng'omuntu ngera member wa parliament kuba Jackson kafuzi na member wa parliament unlike KK ne Jackson kafuzi member wa parliament so just this sigama nti no bakibagenda okugako I'm not preempting anything kibagenda okugonja kutegeeza nti azajja gamba obuliriza nti ekyo nakyo kiri ku agenda ampulize bigenda kuteesebwa kwa bita agenda chairman of the state house mwe nga BNRM atawise kololo state house akatugundi yino jabadde agamba mwami Gondi the purpose of the meeting is to discuss among others the anti-homosexuality bill. Chimbalinja gamba msamadi. Yes, kubanga kuliko among others. Chiba kitegeeza checho. Ekisoka kya supplementary gye twagana okuyisa. Amba kyabadda ngamba. Yabadda wakati. Anyway, hono. Etteeka lino ligamba nti singa president agaana okusayininga. Awe ensonga lwaki tasayininze. Yana wandikira speaker namugamba ekinnemesiza okusayininga etteeka lino akawaayiro kano na kano nkyakayina kaakabuuza azza obuwaayiro obwo eri parliament neddamu neetuula okudiscussinga obuwaayiro obwo kakati ku luno probably nga president tanazza kino kubanga yabadde asobola okuzza obuwaayiro singa aliko obuwaayiro oba oli awo bwateekakasa bulungi bwatyanjagadde okusayininga obuwaayiro obwo yabadde asobola okubuzza nga tatuzza kokasi naye mu ngeri y'ekisa gya kikulu ng'ate abantu bano bannera of course bali mu parliament ababaka ba parliament yalowooza kansooke njogere na bano era ndowooza ng'amaze okwogera na bano abakokasi ajja kuwandiika ng'amaze okwogera n'abakokasi ajja kuwandiika nti speaker kano na kano nze mpulira nga sanisayinize however bw'agaana parliament nezzaayo kyekimu negamba tetulemedde ku nsonga eno era nazza ogwokusatu lifuuka tteeka newankubadde president tasayininze if the only incident ndowooza constitution weebeera parliament obuyinza almost beyond the president kubanga bwe kituuka kanyola bekyakatuusaawo ate mu kiseera ekyo parliament takes precedence. So naye kyembadde nja kugamba batuuliza nti etteeka lino liri big trick of course nti bwe mbadde ntunira parliament ey'ekumi lino lyetteeka oba bill yavuddeyo ng'etteeka parliament etambulira wamu n'abantu waliwo ebintu bingi parliament byeyisa nga bonna bali ne basalawo kyonca nga wano baaliwo okugoba onobo Pasisi Namuganza bonna but the public was not with them much as bonna baali kimu niye ku tteeka lino ery'ebisiyaga parliament ng'oggyeko okuba nti baaki ng'oggyeko okuba nti baali wamu ng'oggyeko okuba nti parliament yali together but even the general public yali ne parliament kati obeera president owense eri bwetyo nga general public already emaze okumuvinga ne parliament kati olwadde nga bw'omanyi nti of course olinayo
international forces, waliwo we are living in a global world. You never was Budeno. Bobako chonacho inokola, or chigendako cautiously. Ngochendereza nnyo. Kubanga jukira nto ina already formed the position ya general public and even with parliament. Ate mu parliament nga gwosingamu abaka abangi. Nzigala nnyo okuyiga. Parliament buyise ekiteeso. Eba ne president bonna nesinga munne. Agatinga kino kyerusiya parliament yalaga weyimiridde ate president alabika alina president nabuzirintu mukoleramu mwamulemesa supplementary bamulemesa supplementary bamulemesa yerusiyaga bamulemesa ekyemmwanyi ndowooza yeetaagamu mwate abenarem mujje n'enkola empya naye Medi parliament weyise ekintu president alina obuyinza obugaana. Yes. What the vital parliamentary resolutions? Parliamentary resolutions are just advisory. Yes, advisory. The parliamentary resolutions, however, we have bill ngali nonga teka. Ne parliament ezo kuise ekiteeso. Ne gambe ncha twandyagadde kiba kuwabula yes naye siteeka they are not laws, they are advisory. Parliamentary resolutions are advisory. Parliamentary recommendations are binding to the executive provided they are lawful. Kasa tuyise ekintu nga kiri mu mateeka omuntu yabba ssente ne tugamba ne tusa recommendation kyono bamugobe kikakata ku president okukola kitukoze eki kyetumugambe yensonga lwaki akomawo ne treasure memoranda n'agamba nti ono mwangamba mugobe kale mwagamba omuntu naye nakola namuwa kibonerezo kino. It's just it's advisory. They are not advisory. Yes, kubanga akikubaganyako ebirowoozo. Maybe kyendowooza nti kyekiddako kiri wagambye n'ogamba president sayininga etteeka bano bagenda mu state house nkya maze bakebera covid amateeka gonna ge tukola genda kulya mu nsi bagakolebwa mu ggwanga tegabaga abakulembeze nga baga abantu buli teeka liyina obukwakulizo bwalyo. abantu bayogera nti kulebusiya ne parliament yaabwe abantu bayogera parliament yayogera but kyembadde ngezaako kugirayo ekifaananyi nti parliament eddala kati ng'etteeka ng'eryo eriyina diplomatic issues, liyina policy issues, liyina human rights aspects, liyina jurisdiction y'amaanyi nti bw'oba olikolako tokozesa feeling okozesa exemptions zonna ezeetaagisa okufuba okulaba ng'oliteeka mu nkola oba olyetaaga. Parliament okukola etteeka eryo yateekamu feeling emu ku zo teri muntu mu nsi ne bw'oba wasizza gwaki takkiriza kuwulirizibwa. Nakyo justice ekyo kimu. Teri muntu mu nsi atakkirizibwa kuwolerezebwa. Okuwulirizibwa okuwolerezebwa. Tolina wogenda kukola tteeka kyova Medi nali wano nenkugamba etteeka lino katego akyogerako wano ndowooza KAIJA oba naani abagamba kati ono baamutumye famu tuba twalengedde wala tuba twakirabye nti gy'olaga ogenda kugwa mu mutego. Toyinza kuba police maker ng'ogamba nti you have a section of people bootonzeewo nga beesaliddewo on'okweyagalira beeyagalidde nti nno ono tagenda kuwulirizibwa, tagenda kumuwolereza. Naawe amuwolereza eyasuze mu nju ye. Kaakati nze bwe oli bw'alaba bw'obasuza oba ne bajja mu wooteeri yo oba ne kimanyika. Kiki kye twabadde tugamba ekya KAIJA yakyogeddeko ekya beyiro ti abaali boogera ku beyiro kitegeeza etteeka eryo olwaleero nennyingira mu wooteeri nennyingira ne honorable oba n'omuntu omulala ab'ekikola kimu nga mulina ku byammwe
oli ayinza okugamba abo bagenzi bali babisiyaga babo balingidde abasajja aba babiri naye ng'ate kakati omugambo kitegeeza nti bw'oyingira wano kyabuwangwa otambula ne musajja munne tekikyabuwangwa nekyabuntu ekitegeera otambula ne musajja munne bw'otuuka mu bifo ebimu basula wamu bapangisa enju emu abantu 5 basula wamu ekitegeeza nti bali babisiba naye lino etteeka teritaddeewo jurisdiction teritaddeewo muwaatwa gwawula nti abasajja ababasula ababiri mu nnyumba kitegeeza ki bali babisiyaga kati ekirala liina ng'oggyeko ekya emotions n'okuvvuunula kiki kyotegeeza n'okugamba ono tawolerezebwa ono awolerezebwa naawe amuwozesa olina omusango ezo zonna anomale mu mateeka ekyo kino ekyokubiri bwe tuba nga tulina declaration to human rights eri international zijo zetujuliza kubanga oba oyogera eddembe ly'obuntu tolyogera okusinziira ku ggwe bw'olyagala olyogera okusinziira nga ddyo bwe liri yes kyembadde maliriza waliwo abazungu bali ova Germany nayogera ebigambo kyembadde njagala okumaliriza ecosystem noba tozibikira ecosystem ya muntu kati twogera amateeka kakati kamalirize ne moral aspect linda katono mu mbeera gye tunyonnyola mu nsi endala gye zikola president bw'ayira bw'ayogera bw'ozomenya mbuulidde muri sintegedde bw'ozomenya abuwaniriramuza parliament yitayita caucus tayita caucus ayita ki tayita caucus ayita parliament gyabutwala nsoose ku legal aspect ne human rights aspect kati nayogedde mu kutandika nti ne diplomatic issues now mu nsi zonna waliwo kye bayita development partners era bye twabadde nabo ohaji kamuligeya nga lwaba Germany wayogedde naye musajja kakati tuzibikira ecosystem omusajja badde nkugerayo kadi ku kya diplomatic issue mu buwangwa Buganda bwekola statement ekyo kyebikiririzaamu kuba buwangwa oba buwangwa era Buganda buwangwa neeyisa mpisa nono kati eyo aspect ndala naye gavumenti si buwangwa si nono nga Buganda bweri biri bibiri kyova nagambye oba wampuliriza eggulo nagambye wadde abalala boogera ebiri technical abantu ne byogera ebiri academic ne boogera politics nze njagala kusigala nga ndi community kakati community etegeeza ki waliwo ebidefininga community bwebwo obuwangwa enneeyisa y'ekyekitundu be bantu naye buli community zaawukana community y'Ekaramojja si y'ekibuga si y'Erakaayi si y'Ehoima community zino ziyina conscriptions zaazo abo bo bakkiririza mu ki kati Uganda yandibadde nga set mu set waliwo union set erimu byonna ne mubaamu subset kakati Uganda yo union ya buli kimu ekyokubiri Uganda erina obutale Uganda erina abantu beediiringa nabyo erina abantu beediiringa nabo eteekwa okuba enneegendereza Uganda ng'eggwanga eteekwa okuba enneegendereza nti bali benkolagana nabo oba bano bengira nabo bo batambula batya oba ojjukira mu World Cup enewedde ey'ekata Abawarabu baasimba Nakakongo ne bagamba temugenda kupromotinga bisiyaga wano ne bakisimbako Nakakongo era n'abaalingamu nga babireeseemu ebyo nga babaripootinga ne babazaayo ekyokubiri butamiivu
ne batuuka okutambika akakundi ka Coca-Cola akagundi ka bia ne basibako Coca-Cola oba Fanta oba ki okulaga nti no banywa soda naye nga banywa bia. Kitegeeza nti baali bamaze okukkiriza nti ekitundu mwe tuli eneeyisa yaabwe yeeno. So caucus kiki kyeyina okukola kiri kiki? President ateekwa mu nsonga eyo. Yes, president okusayininga etteeka lino liteekwa okuqualifyinga nti community ya Uganda kyekino kye yakoze eki kye yateesezaako kyekino kye yakkiririzaamu saakikoze nga parliament naye twakikoze actually etteeka terigenda nakoma naawe religious leaders community ya European Union n'abalala kubanga president yagamba ngenda kukola ebintu bino wammanga ngenda kuyita caucus naye ate ngenda kuyisa n'abasayansi bambuulira omuze guno guli biological guli natural is it by natural or by nature kakati ebyo byonna bizikyali grounds naye n'ekirala etteeka liteekwa okuddamu. Yes, waliwo anomaly ezirimu zenkugambyeko basabamale zirina okudda mu kooti wadde omuntu ono tetukkiriza mu parliament wadde abantu abo tetukkiriza mu ABCD ze bakola but they should be subjected to the law. Tosobola kubasindiikiriza bweru wa tteeka. Ebintu bizajja kukyuka mbiwulira. Ndowulira. Communities eyo ndowooza yange ng'omuntu. Bw'otandika okulaba ebiteeka Museveni akato Nze bino nabibagamba. Verdict ya before even nga temunnagenda namu verdict ya Kasenja nedda. Olimi media ogenda kulaba nga bituuse. Ebintu bino bw'obitunuulira obulungi kino ekintu kirimu Museveni kikyagala okuteeba. Alabika ali mu kuba mbadde n'amubuzava ng'eringa bargaining chip kikyagala okulamuza n'abazungu mu mpaaki nange mbaweki. No, yes. President talina byasaba abazungu nga muntu. No, ekyo buli omu yenna abadde wano ekyakimanyi nti kati olwaleero ateekwa okuba nga ali wansi giruyita underground alamuza. So kyova olaba nze kye nali ndowooza n'okusookera ddala nga ekintu ekyali mu penal court kubanga ekintu ekirwedde mu penal court kyalimu n'emisango gyakyo. Abaka parliament oza bamuwadde mukisa okubaako bw'abanga alina abazungu byanyigagana abaagala etteeka lino abalinamu interest mu ngeri zaabwe okulaba ekiwayi kubanga olwene twalina penal code ng'erina bwegira emisango gye ndowooza businga basitikinga ku eyo nakino ne batakiwa budde kyovola oluusi oluusi kyeteraze okulaba nti oluusi waliwo populism bagala n'atuleetera obuzibu. So olunaku lw'enkyo ojja kulaba nga ennimi zizenga za njawulo binakyuka. Ojja kulaba ennimi nga zizenga za njawulo. Ekigambo kyagenda okwogera kiriwo kiwanuka ate ye lwe luyimba naye yakubuulidde n'ono abaze okubuulira bw'olaba bulola ng'ayogera kakati ekyo Kamuseveni akato kubanga baaladdisa omulimu gwabwe gusinga obukulu kutunda ebirowoozo by'omukulu babitunde kakati ekyo kati kyatukuliza ndabye Nabanja omanyize NRM esubira bwekola Nabanja kugamba ndabye wano baluwa bwegamba mu kubaga n'okufuna kwongeza esasi tebabeebuuzaako. Nze ndowooza ekintu ekitambudde emyaka 37 ng'olina bannambanya kuba kakati eno echairman's office yali badde kati ng'essaawa zino mwami Kiwanda byayogera nga tumanyidde ddala kumpi ekigenda okubaawo. Kati mwami Kiwanda mulaba ali mu ifu wamma Medi bw'omulaga ku bbaluwa eyiyo kakati naye wakulaga naye ku gyalabye naye ekibiina kyammwe bwekigamba mu kyekiri buyinza wali badde ng'oli wakati nnyo mu ntambuza y'ebikwa mwe mwali badde mu generating n'ettaka lyakubuuza position ye NRM kuki
kugubina ebintu kubisiyaga eriki position ya NRM kubisiyaga eriki toli chairman kubisiyaga akati position ya chairman position ya chairman is also president position y'abantu kubisiyaga eriki agenda kusinkana parliament akasoka tule NRM position y'abantu kubisiyaga eriki bannayuganda tebakkiriza ate kufena tewali agambye nti waliwo akkiririza mu kyebisiya position y'abannayuganda kubisiyaga eriki kyali mukugamba olaba dekulaga institution obadde okyogera yabayite NRM yanjawulo ne chairman wayo byakola president yagamba eti era olwaleero tuteese kati mwe ayitako kasi NRM naye nga olukiiko lwe NRM terunatula kukyogerako olw'okuntikko seeke tenateesa ku bintu bino naye chairman abayise enkya agenda kuyita ababaka ab'NRM ekibira ky'NRM abawe endowooza ye kakati bano bayingiriramu wa nze ndi mu kuyamba Kiwanda n'okuzimba institutions kuba abo taazimba institutions eggwanga lyaffe muliwa omuntu byolaba ebizibu byolaba amawanga gonna ne Sudan byolaba ebirowooza bya mwami Museveni wanaasula alowooza n'amasimu g'anaabafunye okuva mu mikwano gy'abazungu ese byegenda okuvaayo era ogenda kuwulira nga n'abalala batandise okugiyimba mu luli babitegeera bubi oba bw'anaaba nga akakasizza bagenda naye bw'otandika okuwulira Museveni akato kikatugambye wano ne agondi Attorney General kyoleka ekyagambye nze ntandika okulowooza byegenda naye ekya vice chairman w'NRM ne position ya musigitegedde bulungi